Bino byonna bibadde mu lukiiko olubadde wano mu Lufula e Kampala wakati wa poliisi n'abakinjaaji bano. Poliisi ebasabye okukolagana nayo obulungi basobole okutaasa omulimu gwabwe n'okusingira ddala mu kiseera kino ng'endwadde nnyingi mu kibuga okusinga ezo eziva mu byokulya. Mu lukiiko luno abasuubuzi basabye okusooka okubeerawo okuteesaganya olwo nno enjuuyi zombi zisobole okuyambagana. Poliisi eno ey'ebisolo ekyali mpya ku kitongole kyonna era nga bagezaako okutegeera butya bwe banaakolamu emirimu gyabwe. Gavumenti yasazeemu tuteekeko enkola enaleeta gondera amateeka, buli omu agondera amateeka, agriculture yaffe tukiteekemu ekitiibwa, ensi yaffe ekulaakulane. Tusanze obuzibu bungi nga entambuza y'ente ogenda n'olaba mu bitundu ebimu abantu bajjayo ente nga tebalina pamiti. Bwe bubadde obuvunaanyizibwa bwa poliisi okulaba ng'etereeza embeera eyo ng'ente tezitambuzibwa kiro. Omuduumizi wa poliisi eno ekuuma n'okulabirira entambula y'ebisolo Hilary Odochi agambye okusomesa n'okukolagana kikulu nnyo mu kutaasa abali b'ennyama. Abasuubuzi bo basabye poliisi ekole ku nsonga y'abannaabwe abakola nga tebalina biwandiiko bituufu era nga bano be boonoonye omulimu gwabwe.